okutwala ggwe Hellena Nanjjego okuba mukyala nkasiza okuva leero okukkiriza kwa Kristo n'okufuna amaka mu bulungi ne mu bubi, mu bulwadde ne mu bulamu. Nanjjego ggwe nkwagala nkukunywererako okutuusa okufa okwetawukana okusinziira ku Katonda oyo mu maaso ge n'agabazadde waffe abalala n'emikwano gyaffe bonna abazze nziramu okukwatulira okukkiriza kwange. Nze Paul Saaka Namakula ate naawe Hellena Nanjjego nkwagala nnyo kubanga omukazi ayagala amasi yonna teriiyo omukazi wange nze Hellena Nanjjego okutwala ggwe Paul Saaka okuba omwami wange gwenfuukiddwa era nkukkiriza kwa Kristo n'okufuna amaka mu bulungi ne mu bubi, mu bulwadde ne mu bulamu. Nja kukwagala nnyo nnyo era nja kukunywerako. Abantu bo babalanga abantu bange. Paul gy'onogenda nga gye njogenda. Katonda wa Isirayiri ye Katonda waffe. Era olwaleero nsabira okwatula okukkiriza kwange nti nze Hellena Nanjjego nalokoka ate naawe Paul Saaka nkwagala nnyo era mwansimanya teri musajja mulala gwenjagala okujjako olayidde nti olinnya lya Yesu omulokozi wange. Amiina. Hellena Nanjjego gwe afuusa mukyala wange mpulira nga mpeereddwa omukisa okubeera omwami wo, naye kyenkusuubiza nja kukukkirira ddala ate nja kubeeranga mwesimbu gy'oli. Bwe naabeera nga nkunyizizza nja kuleeta okuyamba ate naawe nja kukusuubiranga ekisibo kyonna ekiyinza okubeera omulamu okweyama kwange gy'oli. Akaduka ketulamu engalo kaggule osobola nayo omusajja nasobola okugereza beyina nadduka kuzirabira kugezi kubeera
waayo ojja kubeerawo suubira emirembe n'essanyu n'okwagalibwa nga Mukama Katonda yeebazibbwe. Munsi y'abamanyifu bamulekogedde bimala nemulembe watwa ekyokukola batugamba nti bamulokolera batyo basobola okuwandiisa empeta omugole aleeta empeta mukubireko ku ngalo amwangaza Paul Saaka kuteekako empeta eno Hellena Nanjjego okubeera mu kyalo ofuuse mu kyalo wange nga kabonero akalaga nti obulamu bwaffe busibiddwawo sigenda kukulekawo siyinzama kukulwanirira siyinzama kukuluma empeta eno gaberekawo mulomo abakutuukiza ebintu Yesu Kristo waffe. omukyala Hellena Saaka abagakigogo okutagatuko nati linnya lya Yesu Kristo omwana abasanyuse abawogala okuyagaza abasembule okulaga kuteeka ebikondo Katonda atuusa amannya erinnya erya Saaka lekukanye ebikwayo kungemunye erya Saaka Katonda bwali mwesigwa abawogulamu n'okuwangaala mwogere ku myaka gitwogerako ng'ate bimaze kufunga Katonda aleete omukisa ogw'ebulaaya ogwaba mu Afrika ogw'omugwanga bazadde bamukiraka akakokyona nga kigwali muleberwa ekyo kiruwe kisibwe muleberwa okikwatako era ng'oba omuzimu gw'obwavu oba ku kika oba ku bukojja mugaanagana nambiri obugaga kukoja kwekino kubeere bafunyi kubeere n'ebirundibwa ebirimibwa ebiyingiza ssente bizinesi amagezi muntu agayiya ebintu byonna ebitasobola mu mwana w'omuntu Katonda aleete ateeke ebitasobola basanyuse kibeere kyaki obutabafiirwa linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda. Omukisa gwa taata n'omukisa gwa maama teri mulala gwonna. Yaliwo amala gava mu nsi atakuwadde omukisa bageza teri mulala nga omukisa gwa ddata teri mulala nga omukisa gwa muzadde omuzadde gweyawudde Katonda yalagira abazadde baba bana bamukisa era byawulira era kusaba abazadde abawerekeddwako abantu abalala nga bana abajewa saidi eno abantu mukaaga ne saidi eno abantu
obukoca buyinza kukwatira mu kanisa tebusobola buba buyitiridde butya yesu butya abasajja bazikirira mani kati nenkola abazadde tweyazisa okujja tebegenda okubengula buli ludda tujja kusaba omukisa abagenyi baffe mwenna olwaleero omwami Paul Saaka bamusomesa abeera bugeeyo tabani w'omugezi Antony Katomule awasizza Nanjjego Hellena nga naye musomesa ate naye abeera yakumbyako nga w'omwami Peter Louis Kindi businessman. Kubilikana kwa nakuwale mkufu nimebarua ya Mtomwe Kole kweba nomukolo. Mwami Saaka ndawa abakole muwulire mutye bannange tuuka kukola ebyobufumbo tuwulira bulungi ate okubeera nammwe kitukoze obulungi bwala mwebale nnyo kale tuveewo tulabye nga musobodde otuuka kuli nekkula tusuubire nti tunaalabayo kabebiika omukulu katonda yapima bwanaaba kitwagaliza nakyo kijja kuba kirungi
Programu ene kutusibwako aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Mackay Road junction ya Mwana Mugimu kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kisitu Electronics kalonda w'amasannyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, flat screen sizes zonna, fridges kossa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kato Akora Constructions bo bakugu mu by'okuzimba bakolera pulaani y'ekizimbe kyonna nga woogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kossa n'okukolera biodigester septic tank ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo basangibwa na Lukolongo kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge ky'ekyomulembe nga ofuna bed cover amasuuka mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga ku Mukwana Arcade n'ennamba z'essimu weeziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu weeziri awo. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuuma omukyala nga muyonjo kamwonya okusiibwa okuwunya saako infections ez'enjawulo kasangibwa ku Africa Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetooloola Uganda yonna. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo. YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music, osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. So njagala oyongere okukubira abaana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigester eno ddala omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi. Eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi. Okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano nga ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kineeno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga etwagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Gye tusangibwa ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa ku Anifa Towers. Edduuka liri namba B2
28. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 ye banneneko eba ezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingako ku 17 obunene. Eyo tukuweerako pane ebanneneko 85, battery ne tukuweerako 65 ebanneneko. Ne tukuweerako size 19. Ne tuteekako waya amataala 8, buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8, radio, charger. Ne tuba n'emitwalo 98 eba ya amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron egolola. Ne tukuteerako radio ne charger. Ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10. Eyo yo tukuweerako size 24 eya TV. Ne tukuweerako flat iron egolola. Ne tukuweerako radio emu ne charger. Ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeera ennene ddala. Tukuweerako TV 32 ne tukuteerako flat iron ne tukuteerako radio ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba omaze ozigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula okuggyako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used. Ne gaba amasimu malungi nti yo ne webeegudde mazzi tesobola kwonooneka eba ngumu. Obuuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30. Ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu. Ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45. Ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge z'awaka. Fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36, 45 okudda waggulu. Zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer. Oyinza okubeera ku kyeyo, abakyala babeera ku kyeyo. Amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu. Osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo, either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo, oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens. Flat screen ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi okuva ku mitwalo 20, mitwalo 25 okudda waggulu. Naye nga size zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu ky'oyagala ne tukola ki ne tukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala receipt zo wamalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.